Badman Chive. Hozi, who is our CDF. So we have come here in commemoration towards his birthday. Now, before his birthday comes through, we have come to run a marathon in a bid to get or to find solutions to mitigate the weather vagaries, to mitigate these climate change effects, to mitigate all aspects that relate with climate change. Okubeera nga tugenda mu conferences nezi summit eza climate change ninga tewaliwo kikolebwa. N'olwekyo sawa ya leero General MK yasazeewo n'agamba nedda ffe katubeere nga summit tuzigendamu aye tumale tukole ki wabeewo ekirabikwa. N'olwekyo after here tugenda kubeera tutambula buli wamu nga tusimba emiti. Bw'otunuulira Uganda y'emu ku nsi ezirina weather ennungi. Actually ndowooza ensi etuddirira bagiyita equator. Era tusobola n'okukozesa weather yaffe nga tourist attraction ne tubeera tufuna abatourist ne bajja naddala kati nga mu Europe nga bali mu winter tugendeko Uganda tuwummulemu kubanga Uganda wo watiki wo wateefu bulungi. Nawe tunaaba tetujjumbidde kubeera nga tusimba emiti tubeera nga tukwata ku mbeera y'obudde neba nga ntebenkevu bulungi. Tujja kubeera nga tufuna amatabanga ge tuwulira agabeereyo mu zi China, mu zi Japan. Tujja kubeera nga tufuna ekibugumu nga kyemuwulira ekibeera Dubai basebo ne bannyabo. N'olwekyo omulamwa gw'olwaleero ogwa General MK mulamwa mulungi nnyo nnyo gwa birthday era tumuyozaayoza okuba nga atuuse ku mazaalibwa ga 5 era agendera awo n'emiramu emirungi bwe giti. Ate kino kisinzeeko ne birthday zibeerawo kubanga zizo tubadde tuzina masejjere ne tweyagala naye kati tuli ku mulamwa kubeera nga gutaasa butonde bwa nsi yaffe na kutaasa nsi yaffe kubeera ng'egenda mu malungu.